عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. رواه البخاري ومسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقرأ بعض القراء: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. أما بعد، matenda majjifu ga Allah tabaraka wa taala akyatuwadde obuwangazi. Tumwebaza Allah tabaraka wa taala, tumusaba akkiriza ibaada zaffe, asiyam, kusiiba, alqiyam, okuyimirira kwaffe mu ssala wa ghairu dhalika min al-ibadaati, ne ibaada endala. Omulamwa gwaffe ogw'olwaleero tugenda gujja mu hadithi eya maama Aisha radhiyallahu anha. Lwaki tumuyita maama? Allah yatugamba mu Qur'ani omuyita ekyo nti wa azwajuhu ummahatul mu'minin. Bakyala ba Nabbi sallallahu alaihi wasallama babeera bamaama babakkiriza. Amakulu Nabbi sallallahu alaihi wasallama aba ayimiridde mu kitiibwa ekya taata, kati bakyala be ne bayimirira mu kitiibwa ekyabamaama. Hadithi eno owekitiibwa Abdul Ghani al-Maqdis yatandika nayo mu kitabo kye Umdatul Ahkam ng'atandika baabu arrahni wa ghairihi, omulyango gwogera ku musingo. Mu okugula kulina emiteeko mingi. Okugula kulina emiteeko mingi. Waliwo kwa cash, waliwo kwa installments, waliwo kw'ebbanja, waliwo kw'omusingo. Gyonna emiteeko gya kugula. Kugula kujja n'emiteeko mingi. Naye gyonna giri halal. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah akkiriza okugula n'agaana ebya riba. Era okugula puroguramu nkulu nnyo, yeetolerako obulamu bw'abantu. Olina by'olina nga nze sibirina, binantukako bitya nga ndita ssente nga ngula. Nange nina by'otalina ng'obyetaaga, onoobifuna otya? Bijja kutuukako ng'olese ssente n'enkuguza. Naye wano ayogera ku musingo, okusinga ekintu. Arrahnu kitegeeza tathbit, okunyweza. Ngenda kwewola mitwalo 10, kulekera essimu yange eno ya mitwalo 15. Era amateeka gafuga okusinga, ky'osinga kirina okuba nga kisinga ebbeeyi by'otwala. Amateeka ga shariya agafuga okusinga, ky'osinga kirina okuba nga kisinga ebbeeyi ky'otwala. Njagala miliyoni 15, ekyapa kyange kiikino kya miliyoni 3. So si okusingayo ekintu nga kiri leesi. Njagala miliyoni 15, nawe ekyapa kyange kya miliyoni 10. Eryo etteeka erisooka okufuga omusingo. Omusingo mashurwa. Obusiraamu bwogera ku mateeka kusinga omusingo. Allah atugamba mu Qur'an nti wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanun maqbuda. Bwe muba muli mu safaali nga mwetaaga okuba nga muwola ne mutafuna agenda bawandiikira, kubanga okuwola walina okuba wawandiika, katteekeyo omusingo. Kubanga omusingo ono bw'aba ayagala okukulyaza amaanya, olina ekyapa kye. Tetufunye awandiika. Kati ate mu Qur'an al-Karim Allah alaga nga omusingo gujja tuli mu safaari. Ye walaga Allah mu Qur'an, wa in kuntum ala safarin, bwe muba muli mu safaari, falam tajidu katiban, ne mutafuna agenda kuwandiika bbanja, farihanun maqbuda. Abamu basoma nti faruhunun maqbuda. Nteekeyo omusingo ng'okunyweza nti sente njazizza. Ekyapa kyange kirina kirimu miliyoni 5, ompadde miliyoni 10. Nja kuzza. Etteeka eryokubiri erifuga okusinga omusingo, bw'aba alemereddwa
tetukola nga sisitimu ya Kiyudaaya. Sisitimu y'Ekiyudaaya batwala butwazi maaliyo, bawamba buwambi makaago. Waba alemereddwa tutunda ne tujjako ezaffe zokka miliyoni zaffe 15 ze twamuwola ze tujjako, so si sisitimu y'Ekiyudaaya batwala byonna. Ebbanga liweddeko lye twamugamba okusasuliramu khalas ma tujib kalam than nga bawamba. Allah atugamba mu Qur'an nti wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisara. Nawe wadde munno wamuwola n'asinga nga munaku olaba embeera emunyize, tunda ku sayidi emwanguyiza, tunako ku sayidi emwanguyiriza. Amakulu osobola n'obutatunda nogamba nti ogira obeera onoonya oluzza nyumba yo kyapa kyo kankitereke. Naye sisitimu y'Ekiyudaaya hatta bakugamba nti osobola n'okuzifuna ne bajjako amasimu nga balaba bulayo ennaku 3 bagajjako ne babula, balinde piriyodi eggweko batwale emaali. Omusingo obusiraamu bwagukkiriza. Nabbi sallallahu alaihi wasallama Aisha atunyumiza omubaka sallallahu alaihi wasallama lumu tebeena kyakulya waka, n'agenda ew'omusajja Omuyudaaya amuwole emmere naye nga talina ssente. Omuyudaaya n'amugamba nti onsingira ki, ekiraga nti onoleeta ssente zange. N'amuwa engabo ye n'agisingayo, eraga nti nja kuleeta ssente, n'amuwa emmere sallallahu alaihi wasallam. Naye twogera ku maka ga Nabbi nno bassebo, talina kyakulyaka n'abakyala be. Agamaka ge twogerako ye first family, twogera ku State House. Tugenda tuddawo ne tukaaba ekiwunga kintamye, ebijanjalo bintamye, obwavu butuli bubi. Eyo family gye twogerako esaaga. Sallallahu alaihi wasallama gwe twogerako edduwa ze zaanukulwa, gwe twogerako talina bunafu mu ssala, gwe twogerako talina mazambi, gwe twogerako ye afdalul khalq, ekitonde kya Allah ekisinga ebbeeyi. Tebalina kyakulya, tebalina kyakulya ne ttiimu ye, bakyala be, abaana. Bwe yatunulatunula bw'ati n'anoonya n'amuwola emmere, yagwa ku musajja atali musiraamu. Naye ffe tususiza okukaaba, embeera etunyize, kakati si ye covid ye lockdown. Wuuyo sallallahu alaihi wasallam agamaka ge twogerako ga bbeeyi, tebalina kyakulya. Omunyeebwa guntamye, omunyeebwa gufuuse omunyeebwa. Abakyala atuuka n'ogenda ewaabwe gye twamuwasa n'anyumiza ab'ewaabwe ng'omusajja bw'asusse okundisa omunyeebwa. Yiiyo first family tebalina kyakulya. Nabbi sallallahu alaihi wasallama anoonya amuwola emmere. Eyo first family gye twogerako. Era awo waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah teyamuggulirawo duniya, wabula yamuggulira akhira. Era ffenna tukakasa nti akhira tavuganyizibwa. Biba byakulya bya bbeeyi, akhira bya birina, naye duniya teyagimuggulirawo. Yandibadde anoonya amuwola emmere, eyo famire bagiwola. Olwaliro mu nsi yonna bw'ogenda mu first family eziri mu nsi ng'ani gwe bawola, bye balina okusooka okulabirirwa, wabasigaddemu n'amanya. Kyakuyiga ki ekiri awo? Tulekere awo kukaaba. Wuuyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam musajja agenze oba yamuwola nkota ya ttooke oba musiri oba omunankani gwa mwogo baguta batya, ekikolo bakita kikolo, mbyerabidde ya Rabbi. Oga nti simwogo gwe nkuwadde ogwo oba osimaawo, bakita ati ekyo ekikolo si kiti. Ndowooza bwe yamuguza kikolo kya mwogo nti simaali okwo gw'otwala, sente zange nzaagala. Naye mu byewuunyisa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'okufa nga tafunye ssente za musajja.
era Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu ne bagamufuuwa nti engabo y'omukulu eri wa musajja mu Yudaaya yeewolayo emmere tasobodde kusasula ssente kugikomyawo n'azitwalayo agikomyewo tizaali meka nti zaali bwe ziti Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu yagitwala n'agizza amaka bwe gatwe gafaananye ago gaani ga Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Waliwo kissa gye batunyumiza omu ku bamanyi abamagaribi magaribi ye Morocco mu Luwarabu bagita magaribi. Nvubuka munnaddiini alina sheekhe wa musomyeko emyaka mingi. Sheekhe yina yakogga yaggwawo sikini erabika bubi kusiiba nnaku za sunna kusula nga asaala kaseera kwekuluusanya nayirimu era nga sheekhe amukubiriza nti ebyo ebintu ebyedduniya ebyo kunankani kugejjuuka biki si birungi. Kati omuvubuka ono atuuka okugenda mu hijja. Edda hijja batamuzanga bulogoyi. Kati nga omanyi Morocco weeri ayita Tunisia ayita Libya ayita Misiri agende Makka namugamba nti Misiri wogenda okuyita waliwo brother wange ngenda kuwa akabaluwa kano okamumpeera omunoonya musajja wa bbeeyi mugagga. Omuvuka ng'agenda atuuka Misiri abuuza ku mwami bamugamba nti watuuse eddo yonna ggagga eno yonna street yiye tutuula wajja. Novavayo omwami nga mugagga munene muvundu ajula kwabika. Omuvuka n'agamba nti ono atusomesa eri kubeera ku ibaada kusiiba laba muganda we taliiko na bufu bwa ddiini ali mu bya dduniya byokka edduniya emumalawo byonna yambadde engoye za bbeeyi tasomesangako ku muganda we. Kaakati nowulira embaga namukwasa ebbaluwa nva Morocco waliyo sheekhe bwati sheekhe waffe nti eyo muganda wange ti ebbaluwa yiiyo ng'ayisaamu ng'akwatayo akavangata ka ssente ng'akamuwa nga mugamba nti bw'otuuka ewa brother wange mugambe alirekeraawo ddi okunoonya edduniya nadda ku akhira. Omuvuka n'agamba omusajja muguwa ddalo oli gwagamba anoonya edduniya ng'ali ku akhira yenna ne ibada zimukozeza gw'oli ku dduniya. Yagamba nti bw'otuukayo mu ŋŋambire alirekeraawo ddi okunoonya edduniya nadda ku akhira. Bwe yakomawo nga safaari ewedde n'amukwasa akavangata musajja namulaba yampa ebyo. Sheekh namugamba nti talina kirala kyonna kye yaggamba yakuba bwe kasawo kano nti alina bye yaŋŋamba naye byandaga nga muguwa ddalu si mulamu. Tiyaggamba ki? Tiyambuuza nkugambe olirekeraawo ddi okunoonya edduniya odde ku akhira. Kyokka nga namutunuulira nga ye yennyini nnyini yali ku dduniya. Sheekhe we namugamba nti bye yakugambye bye bituufu. Omusajja munene talaga nti asiba ne ku nnaku za sunna talaga na kiki bali engoye za bbeeyi ffe tuli wano mu bukanzu bwaguba ogamba otya mbu oli ali ku akhira oli ku dduniya. Namugamba nti ebbaluwa eraga ekyo kye yagambye. Akabaluwa ke wali otuttaako ke kalaga ekyo. Era namutegeeza nti oyo muganda wange Allah yamuwa emaali mu mutima gwe n'ajjamu edduniya tanoonya dduniya kubanga agirina kati ye anoonya akhira. Kati ate nze akabaluwa ke namuweereza nga musabayo ku kasente noonya dduniya. Namuwandikidde akabaluwa nga kalaga nti nkyanoonya dduniya. Ye talina kyayinza kumpandikira kunsaba. Era namutegeeza nti kankubulire mwana wange ffe Allah tatuguliddeewo dduniya naye tulookalooka nayo ate oyo gwe walabye alina ssente ebimotoka biki kati ye fokasi eri ku akhira. Naye nga mu kutunula ne mu kulaba oli yali ku dduniya Allah ate nga yagimuggulirawo. Kyakuyiga ki ekiri mu kissa ti oluusi olaba omuntu n'olowooza nti ali bwati ne bwati naye nga si bwali. Ebitonde tubirekere yabitonda yajobbiramula yabimanyi. Oli yali amuyisa omuguwa eddalu naye nga si muguwa ddalu bye yali ayogera yali abitegeeza. Ana Aisha radhiyallahu anha anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama ishtara min yahudiyi ta'aman wa rahanahu dir'an min hadidi. Nabi sallallahu alayhi wa sallama yagula emmere ku musajja omuyudaaya. Al-Yahud abayudaaya
bebagamba nti basoma ddiini ya nabbi Musa alayhi ssalam naye nga si yeeyo, balimba bulimbi, kubanga eddiini ya nabbi Musa alayhi ssalam ya la ilaha illallah, amakulu baabula. Ate annasara bebagamba nti basoma ddiini ya nabbi Isa alayhi ssalam, bebagamba mbu naye nga si yeeyo. Era Allah abogerako nnyo mu Quran, waqalat alyahudu wannasara, abayudaaya n'abanasara bagamba, aba babiri bombiriri, alyahud beesiba ku nabbi Musa, annasara ne beesiba ku nabbi Isa alayhi ssalam. Era bayita ba ahlul kitab, bannanyini kitabo. Lwaki abayita bannanyini kitabo? Kubanga bannabbi baabwe bombiriri Allah yabawa ebitabo ne babigaana. Bannabbi baabwe bombiriri Allah yabawa ebitabo, abantu baabwe tebabigoberera. Nabbi Musa alayhi ssalam Allah yamuwa Tawrat, Nabbi Isa alayhi ssalam Allah namuwa Injil, kyava bayita ba ahlul kitab, bannanyini bitabo, bannanyini kitabo, kubanga bannabbi baabwe bajja n'ebitabo. Na kakati omusingo gwe gutyo gufaananye. Amateeka g'Obusiraamu gakkiriza okusinga, naye omusingo gujja ddi? Oluusi ng'obuusizabuusiza munno gwowola, naye oba omukakasa tomusaba musingo. Bw'obanga omwesiga, oluusi nga muludde naye, muwandiike buwandiisi wansi nti nkuwoze. Omusingo gujja waliwo okubuusabuusa. Kaakati ate gwe basingidde omusingo naye alina amateeka gamufuga, waliwo emisingo egy'omutaana, nga omusingo gwe bakusingidde ate olina ogukozesa, oba si kyogenda kwonooneka. Kati ng'emmotoka olina ogikuba serefu eseseetukemu, kubanga yo emmotoka yakolebwa nga yatewe okupaakinga ewamu ennyo, kigyonoona. Naye bil maarufi bulungi. Era nono yagikusingira bakimanyi, era agamba nti mbugumizaamu, naye ate si kwonoona. Wuuyo lyantonde, wuuyo gindi, paka lira, paka wa. Kati obeerayo emisingo nga gyo tegirina buzibu. Kati ng'ekyapa oteeka buteesi awo n'osirika. Kati emisingo gyawukana okusinziira ku bulamu bwagyo, okusinziira ku kwonooneka. Waliwo abasinganga ensolo ng'ate eyonsa, nga olina ogikama. Otagikama kigyonoona, kubanga oluusi ziba n'amata mangi nga bali abayonka tebasobola gamalawo, ne gaba nga galeeta ate obuzibu. Kubamanyi ebyebisolo. Kati emisingo nagyo girina amateeka agagifuga, kika kya musingo ki. Bwe gubeeramu ebyo ebisolo okwonooneka naye ng'osobola obiganyirwamu ne bitoonooneka. Kati waliwo omusingo gw'entebe, entebe ez'omu nnyumba ezo tebazituulako kubanga ogenda zoonoona bwonoonyi, zirina kubeera wali. Kati omusingo nawo gutunuulirwa era ne tuteesa n'ennyini gwo nti ogenda kunsingira emmoroka, naye baatufu obutayonooneka naki jasesetulanga bwe nti tokosemu eddakika ngaana, baseetulemu livansi ne maaso mpola mpola biidhinihi tabaraka wa taala. Kati ow'ekitiibwa Abdul Ghani al-Maqdis bwe yali atandika ekitabo kye ng'atuuse mu baabu rahni wa ghayrihi, yatandika ne hadithi eyo eya maama Aisha radhiyallahu anha eraga nti mu famire ya nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah teyabaggulirawo duniya hatta nga batuuka n'okunoonya ak'okulya ne kabula ne batuuka ku level ey'okwewola. Ate ffe olwaleero kye tulaba nga kiba kigenze wala nnyo, duniya etunyize nnyo, tennatunyiga. Kale duniya bwetunyize kasi akhira yo tetunyize, tugezazzaako gitereeza, oba oliawo anaatuggulirawo akhira. Na nabiya sallallahu alaihi wasallama ishtara min yahudiyi taaman farahanahu dir'an min hadid. Ad-dir'u gibeta shield, engabo eyakozesebwanga mu ntalo eyambako obutatuusibwako bya mutawaana nga ebisi, ebisaale, amafumu, ebiso. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bali bamukolera engabo, yalinga talwana. Sallallahu alaihi wasallam bwe bagendanga mu ntalo yalinga talwana,
naye yabeeranga armed nga banekiso kye n'engabo ye. Afdalu salawatillahi wasalamihi wabarakatihi aleh. Naye nga yalinga talwana wabula yabanga mu ntalo zonna era nga aduumira, naye ng'aba n'ebikolwa bye in case ayinza okwetaaga nga waliwo obuzibu neetaaga okwerwanako naye. Yabanga n'engabo ye sallallahu alaihi wasallama n'ekitala kye mu mukono gwe, ate yali abimanyi obikozesa bulungi nnyo, yali abimanyi obikozesa bulungi nnyo nnyo olw'ensonga nti yabiyiga alunda mu buto. Afdalu salawatillahi wasalamihi wabarakatihi aleh. Era ekimu ku biraga nti wakati w'emyaka 7 ku 12 mu bulamu bwaffe wakulu nnyo. Omwana wo muwatabani wo muwalawo awo wakulu nnyo, tekangawo nnyo ebirowoozo byonna byoyagala abeere mu myaka giri biri awo. Nga Allah tabaraka wa taala bwe yakwata nabbi we sallallahu alaihi wasallama namuweza mu kulunda kuva ku myaka 6-7 paka myaka 12. Yatuuka eyo n'asangayo mu ttale abalunzi abava ku byalo ebirala. Yombuuza onoolunda otya embuzi z'abagagga nga tolina security, oteekeddwa okuba n'ekiso n'effumu n'akasaale. Omusege bwe gulumba embuzi mu mugagga okola otya? Omubbi bw'ajja okola otya? Natandika okubifuna. Kati ate be yabifunanga nga bali banne bazannya naye. Twegezeemu wano tulaba asinga okuba sabbaawa, kumbe Allah mutendeka okuba tageti y'akasaale ebijja omugasa mu jihaadi mu bukulu. Twegezeemu wano tulaba alina speedi mu kiso, bo bagutwalanga nga muzannyo naye nga training egenda okugasa, era nabbi yali muzira. Afdalu salawatillahi wasalamihi wabarakatihi aleh. Mu mikwano gye yalina emingi eyo mu kulunda gye yasinkana omwami bamitanga Zahir bun Haram radhiyallahu anhu, n'amugasa nnyo 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 mu kumutendeka, kubanga Zahiru yali mukuluko ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga yalunda dda, alina experience era n'amuyambako okumuyigiriza embeera z'ebyo kulwanyisa ebyo ebyo alina ebiseera ebyo. Afdalu salawatillahi wasalamihi wabarakatihi aleh. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Eyo hadith gye tusobodde okwejjukanya leero eri mu kitabo kye bayita Bukhari ekyawandiikibwa omumanyi Muhammad bin Ismail al-Bukhari, n'ekitabo kye bayita Sahihu Muslim ekyawandiikibwa omumanyi Muslim bin Hajjaj bin Muslim an-Naisaburi rahmatullahi alaihim jamia. Obudde obusigadde katuvuganyirwemu mu bibuuzo inshallah taala. Naam. Nedda ekisooka oyinza okusuubira nti bulwadde busembayo nga si busembayo. Nedda tugenda mu haram. Ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ya ayuha alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min arriba. Allah tugaana okuyingira mu riba. Ensi yonna yonna ekigitawanya riba. Abo bagagga bonna boolaba ekibasuza nga bakukunadde, fe abanaku twegomba bagagga ate bo tebeebaka riba. Byowulira nti ekonomi y'ensi gundi yagudde, ensi zikirimaanya ekonomi yagudde, riba. Haji yafudde abadde mugagga nnyo, abaana tebasigaza wadde 10, riba. Kubanga riba bakuwa akatono ne bakutwalako ekingi. Omulimu gwa riba guli ogwo, kukuwa katono ne batwala ekikyo kyonna ky'olina katoyingira. Obulwadde guyinza okulooza nti bwe busembayo oweddeyo. Naam, oyinza okulooza nti nga Jeno Saad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Saad ibn Abi Waqqas musajja wa Nabbi Saabalwanyi radhiyallahu anhu, enzala y'omu Makka, yalwala n'akakasa nti agenda. Fazarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, nabbi najja omulambula nga ne basahaba abalala. Ne nabbi n'atya, sajja w'omulwanyi nga aweddewo, n'atuuka n'okulaama. Yalina emmaali nnyingi nnyo ng'alina omwana omu ate wa buwala. Aga nti ya Rasulallah, emmaali eno yonna
mwalagira zaawa kanjigabire umma nakwata 2 amakulu nga 75% ku mali ye n'agituwa nabbi namugamba nedda esokakwata thuluthayi namugamba nti kale kambawe nisfu amakulu 50% nabbi namugamba nti nedda eyo nyingi togituwa namugamba nti kale kambawe thuluthu amakulu nga 25% ku mali yange nabbi namugamba nti athuluthu wa thuluthu kathiri kale katwale ako naye nakyo kingi naye lwaki ndeese hadith eno yawona bonna bali batuddawo bamusookayo abaali bazze omulambula nga batidde bonna nabbi yamusookayo sallallahu alaihi wasallama yawona n'addawo n'alwana nga jeno Abubakari n'amusookayo Umaru n'amusookayo radiyallahu anhum jami naye nga baaliwo nga nabo batidde leo omusajja badde ow'amaanyi omusajja omulwanyi namige kati obulwadde obusembayo n'obutasembayo sife tubumanya eyo lisiti agiinaye Allah tabaraka wa taala sife waliwo kisa gye batunyumiza mu Israiliyat kabaka yali amaze okusalira omwami ogw'okufa mwami yali mubazi mulungi nnyo bajja yalina ati nga ku kitundu ekyo yasinga okubajja niyadde ewaka tuno ne tumubula mukyala mubuuza kiki wedde oli mubajjiro okooyi lwaki teweebaka namugamba nti lisiti kabaka gye yafulumiza egenda okuttibwa enkya kwendi kati otulo tuyinza tujjawo namugamba nti abaana afe enkya Allah yabamanyi si kabaka webake tulo bwe yakimugamba obwongo ne buzuukuka n'alyoka afuna otulo kati olwokuba be bakaleeti obudde ne butuka n'okukya nga tebamanyi baba bali awo ne bawulira bakonkona omwami n'abuuza mukyala we nti owuza si basirikale ba kabaka ebankimya abo gulawo mugulewo tujja kulumenya nga bangi bakutte emigemera wala ebisoma fumu engabo naggulawo n'ateekawo emikono baseeko enjegere batwale ne bamugamba nti tye olukiiko bwe lwatudde mu lubiri ekiro nga banoonya agenda okubajjira kabaka kofini kubanga yafudde anaabajja kofini omulungi ennyo ne balaba nga gwe akyasinza okubajja wano kati bakusabye ojjo bajje kofini mwe tugenda ozika kabaka ddayo kime ensuuluulu n'ennyondo kati bwe yaddayo munda amubuuza nti ate ng'okomyewo tebakututte ennyondo yange erwa ate ennyondo yaki ate ngenda kubajjira mukulu kofini bannonze meeting yabalangira n'abambejja bagende nti oli asinga okubajja obulungi ababajjira mukama waffe kofini naye nga bwe beebakidde lisi yabadde esoma bulala kati ate kumakya esoma buki lisiti entuufu Allah yaba nayo sife lisiti entuufu agiina so ne malaika Jibril talina alayhi salam naam wa alaikum salam alongoosebwa mu lubuto olwa bebi oba endwadde endala bwe kiba nga lwa bebi aba ayingidde puroguramu za nifas ez'okumala okuzaala aba tajja kusaala paka ng'atukudde tajja kusaala tajja kusiiba naye waba nga mulimu twala tugende ekisingako obulungi asaale tayimiriza swala abantu abakyala abasinga bakimanyi nti buli walaba akantu konna mu bugoye bwe ng'ayimiriza esswala nedda asobola okulaba akantu mu bugoye bwe olwa stress oba olw'okukola ennyo emirimu emingi oba olwa weetha olwa ayinza okuba yaseredde n'agwa ekimuleetera okuba nti ayimiriza esswala zembeera ze ez'omwezi oba embeera ez'okuzaala ebirala asigala agenda maaso n'esswala naye lwakuba abajja kukozesa buli swala alina okukozesa obugoye obupya munda n'afuna ne wuzu ku swala kwennyini n'agenda mu maaso n'okusaala ebyokuyimiriza esswala biri mu mbeera ze za mwezi n'embeera ez'okumala okuzaala omwana wallahu alam naam.
Wa alaikum salam. Rajab mwezi mu myezi egy'emizizo. Allah gyatugambako mu surati Tauba, inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Omuwendo gw'emyezi maaso ga Allah giri 12 naye mulimu ena egy'emizizo. Egy'emizizo egyena tulinamu Dhul Qaada ne Dhul Hajj ne Muharram, ogw'ekkumi n'ebiri n'ogusooka. Dhul Qaada gwa 11, Dhul Hajj gwa 12, Muharram gwe gusooka. Egyo gyo girinaniganye. Kati ate omulala ye Rajab mwe tuli olwaleero. Allah natuga nti fala tadhlimu fihinna anfusakum, timugezanga ne mweryazaamaanyiza mu myezi egyo okukolera ezzambi mu mwezi gwa Rajabu likubisibwamu. Nga bw'olaba okukola ibaada mu mwezi ogwa Ramadan ekubisibwa. Mwezi gwe tulimu ogwa Rajabu abasooka balongoofu beegenderezanga okusobya, ffe tudigida budigizi. Egyo emyezi gya mizizo. Gya mizizo kye ki? Abasajja Abawarabu babanga basajja balwanyi. Ekitonde kye bayita Omuwarabu si muntu wakusaaga, baba bagumu nnyo emitima. Wano ku maaso olabanga luyongoyongo, naye wano era okasanga kasajja kapoliisi Kawarabu kali awo katini bwe kati, naye mumalirivu mutima. Ate omutima gusinga mu maaso obumalirivu. Omutima obugumu bwago businga alina kimaaso ekinene nga mutiitiizi. Babita kupika kanyama. Baali nga basajja balwanyi. Kyokka jjukira nti e Makka walina okubayo emikolo gya hijja. Kati nga banaalwana hijja eneebeerawo etya? Allah nabagana okulwana mu biseera ebyo. Kale wadde tebalina la ilaha illallah baakiwulira nga mwezi gwa Dhul Qaada ogw'ekkumi balekerawo okulwana, kubanga oguddako gwa 12 gwa hijja, abantu bagenda kujja kukola hijja. Ate Muharram baddayo olw'ensonga nti entambula y'edda yabanga nzibu. Si eno eyammwe lw'osituke Kampala Entebbe wali lwe mutuuke Madiina. Olite bamalanga myezi mu kkubo, myezi 3 bagenda bugenzi. Kati omwezi gwa Dhul Qaada kwandiza bagenyi ne batuula, Dhul Hajj ne bakola emikolo gya hijja, kakati ate Muharram ne bafuluma ne badda ewaabwe, teri kulwana. Kubanga ate abagenyi bwe muba mukubagana teri security gye tulaga. Allah n'abagaana okulwanira myezi egyo, emikolo gya hijja balwanagananga ne batuka ku level ega nti bannange abaana baffe abavubuka bafudde baweddewo omuntu w'emyaka 2, 3, baana bato bamala okukula. Ne bakkaanya ne bawandika empapula nti tujja kuddamu mwaka bweguti. Kani basooka ate bazaala buzaazi, abanadda ne balwana. Ekyo tekyewunyisa. Abaana abavubuka bato ababadde balwana baweddewo, buno obuto tebusobola, muntu w'emyaka 22, bano bajjako batuuse mu egi erwana. Hata ne Nabiyullahi Sulaiman alayhi salam yalitako enniya nga yala kuzaala abaana 10 mu kiro kimu, yalina abakyala 10. Naleta enniya agende ewa buli mukyala afune olubuto azaale balenzi, abo 10 bali kulira nga nnya neŋŋanga bwa. Malayika ne mugamba gamba nti insha Allah, n'atakyogera teyazaala okujjako nisful insan, ekiwuduwudu. Nga Allah nti walaqad fatanna Sulaimana ala kursiyihi wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab, surati Sad. Baleeta kiwuduwudu kye bamuzaalira kubanga tiyagamba insha Allah. Kinjagadde mu hadithi ya Nabi Sulaiman alayhi salam, yali ayagala kuzaala abaana 10 yuqatiluna yujahiduna fi sabilillah, balani mu Qur'an. Naye weewuunya azaala abaana 10 bakule bamusangewo naye nga ye alina essuubi ajja kukula bansangewo. Mba nina bitabani byange nga 10 nga byonna binnamagye mba nkwatwako bitendeke bulungi.
naye teyagamba insha allah ne bamuleetera ekiwuduwudu nga tekifu. Omukyalo omu ye yazaala. Naye bwe tugamba nti Nabbi Sulaimaani yalina abakyala 100, tekikwewuunyisa, bo bali bakkirizibwa ba ambiya alayhim salaam, n'obulamu bwabwe bulala ku bwaffe. Obulamu bwabwe bulala ku bwaffe. Kubanga bwagamba nti bonna bagenda kuzaala abaana mu kiro kimu, kiba kitegeeza azannya geemu ya dakiika 90, bonna 10. Ekyenda buli omu agenda n'akizannya nekiggwako neeri bonna 10. Kubanga ba ambiya alayhim salaam Allah yali yabawa embeera ezaabwe endala ku zaffe. Sitegedde bulungi ekibuuzo. Ategeeza nti babisazamu ebyoggula. Kubanga bwegamba njala giddaabiriza, amakulu njala kuddaabiriza nnyumba yo gy'osasula, ogenda ogimalayo ng'erabika bulungi. Ategeeza nti basazaamu endagaano. Eyo ensonga esana genda olabe sheekhe wo ne ba imaamu wo mugitulemu, kubanga eriko ebibuuzo bingi bye neetaaga ate okusooka okubuuza. Ziri haramu naye lwakuba zannaakola ntya. Bw'omulabanga nga kuliko erinnya oba ye Isa oba Musa, mugambe zino sente ziri haramu, kubanga kugulirira. Akubuulirire akusonyiwe oba akutwale. Akubuulirire nti ojja kuleeta accident oba obulamu bwo buli matigga, tolina helmet, tolina jacket. N'abavuga emmotoka ffenna abaluusi akusanga oyogera ku ssimu, ojja kuleetebwa buzibu, kubanga toyinza kuba attention emmotoka na ssimu. Naye eyo nguzi eri haramu. Ya imma okubuulirira n'akusonyiwa oba ne mugenda mu mpapula. Naye olw'okuba nti bwe mugenda mu mateeka kigaziwa, n'abantu baffe era abamu si bintu byonna nga era bwebirabira byonna biri ku ddiini. Mugenda mu mateeka 200-300 nazo gye ziraga tolabayo. Amuwadde ezo naye nga tekyandibadde kirungi, kubanga ekisooka mulina omusango. Helmet kikulu nnyo ku bidduka ebyo nga piki, eggaali. Oli ku mmotoka ovuga oyogerera ku ssimu, emikisa gy'okukola ensobi giba waggulu. Nebeera ethical ng'oli ku kidduka, goberera amateeka, kubanga yo mu traffic kyagala okukolera kiri kimu, bulamu bwo. Jjukira nti obulamu buno si bwaffe, obulamu bw'olina si bubwo, era kyolaba obukozesa obubi nnyini bwakuvunaana. Gwegeza wette, bwe wetta akugenda kuvunaana. Nga mu hadithi al-Qudus, Hasan al-Basri atunnyonnyola omwami nabbi gwe yatunyumiza sallallahu alaihi wasallama, yejja mu bulamu. Allah naga nti abdi badarani binafsihi faharramtu alayhi aljanna. Abdi badarani binafsihi, yeesaliddewo mangu omwoyo gwe neyejja mu bulamu. Faharramtu alayhi aljanna, naye ngenda muziyizaako ejjana. Obulamu si bwaffe, yabukuwa ayagala obukume bulungi. Hatta ne poliisi nekimanya nti oyagala kwejjawo bakukwata, kubanga si bubwo. Kati omutrafiki ono akuyambako obudde bw'otambula kiro nnyo, oyinza okugwa mu batemu, oluusi atambula ekiro talina ttala ku piki. Oliti ate nze ekinneewuunyisa osanga omuvubuka avuga boodabooda ekiro nga ettala gizikizza, n'omugamba nti bali banno tebakulaba, ye naga nze mbalaba. Mulina kubanga mwembi mweraba, wadde gwe obalaba bo tebajja kukulaba kukozesa ensobi era tugwe. Gwe okubanga obalaba tekimala, nabo balina okukola ki? Okukulaba. Oliti kati amateeka tugagoberere, biidhnihi tabaraka wa taala. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, totuusanga bulamu bwo mu kuzikirira. Ekintu kyonna ekiyinza okumalawo obulamu bwo kyesambe. Okutta essimu ovuga, oli ku masimu, tolina helmet ovuga, tolina jaketi, piki eriko amateeka. Era wagenda okuyita emyaka mitono ate empewo yamuyingira, nga tutunka ate nabujjanjabi bulala. Sallallahu tusaasire ya Rabbi.
Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Waliwo hadithi ejja enegamba nti erimu nadhar abamanyi baga nti laika sinywevu nga egamba nti nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama dawiwu amradakum bisadaqa, dawiwu amradakum bisadaqa, mujjanjabe abalwadde bammwe oba endwadde zammwe n'okusaddaaka. Hadithi weeri eyigiriza ensonga eyo. Naam. Amakulu oba olina omulwadde oba mukadde saddaakira abalina ebyetaago, kubanga ajjukira nti bw'osaddaakira abalina ebyetaago mu ddwa ze bakuwa, naye Allah n'oyo mumalire amaze ebizibu byaffe naye mumalire ebibye, mu bibyo mulimu mukadde omulwadde, kubanga bano b'osaddaakira bakuwa edduwa mu ddwa ze bakuwa nga bw'amaliriza ebizibu byaffe, nawe Allah mumalire biki ebibye, mu byo mulimu mukadde. Amagulu gamutawaanya, omugongo mutawaanya, sukaali, pressure, oba gwe kennyini gw'olina ebibyo nga bw'atumalidde ebyaffe naye mumalire ebibye, mulimu agalwadde g'olina. Naam. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ebibuuzo byonna biriko ekigambo sheekhe, katulabe. Aha, kakati kiri kiwayogedde ekyasose kimala. Soma busome bibuuzo, ekigambo sheekhe kiwayogedde kimala, kijja kujja automatic kati. Naam. Ekigambo girlfriend ne boyfriend ngombo za Kiyudaaya era tuzivumirira, ze zimu kubikumira abantu mu buseegu n'obukaba n'obwononefu. Nagamba emyaka 10 boyfriend wange, emyaka 10 girlfriend, ezo ngombo za buseegu. Era ne bw'okyogera bwogezi mu bantu balina ekifanyi mu bakuteeka nti oyo boyfriend wange, oyo girlfriend wange, bamanya oli muki museegu, kubanga omuntu obuvunaanyizibwa taba na girlfriend taba na boyfriend. Ng'okigamba baani oyo kujja kaba nti oyo girlfriend wange, ogenda byogera bwani, oba olina kyotegeeza nti tukola amazambi. Ate engombo omukyafu si nnungi. Ti ate omukyala gwe njogereza, oyo omukyala oyogereza mwogereze, so si nti girlfriend wo. Oyo omukyala omwogereza, amakulu mukola program ezibatuusa ku bufumbo. Era ne period ebanfunda ne tumaliriza ekyo ne kiggwa. Naye emyaka 10 ali awo mu girlfriend boyfriend. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tukubiriza abavubuka abanoonya abakyala ab'okuwasa nti omukyala atali musiraamu tosooka mulaga laavu, kubanga ajja kutola shahada ayingire mu ddiini yo olwa laavu gyakulabyemu. Ate laavu tewangaala, laavu tewangaala. Kati omutandika okunyiigamu eka gino okulaba ne byakima tebiriiwo, naleka n'eddiini yange n'enzija eno lwa musajja, ate kati laba byanzizizaamu, asale layini. Sooka omwagazise bwagazisa ddiini yokka. Bw'olaba nga atodde shahada, nayiga essala, nayiga okwambala hijaabu, nayiga kusoma Qur'an, kati leeta ebya laavu. Naye kati tosusayo laavu, naddala ku mulembe guno abasajja tebafunika, tebalabika. Musajja mufunyi ajja ngendeko lwa ddiini, ng'asala nga ddeeno. Takyusiza ddiini lwa kutegeera ddiini, akyusiza eddiini lwa musajja oba lwa mukazi. Si kulanga nsuba omusajja naddala b'omulembe guno batalabika. Era tusanze couples nyingi mu layini eyo bamaze okuzaala abaana 3, kaakati omukyala alaba tewakyali mukwano, ogwamukyusiza n'eddiini anoba n'abaana baffe 3. Mu kaseera akafaanagana bwe katyo ssebo lwana omukyala tetumuta. Ku lwaki? Ekisooka agenda ku lutadda atwale n'abantu baffe 3. Gw'oli ogwo ayagala okuwona
omusajja omukazi antamye sikyayagala. Gwe ayagala okufuna emirembe oli ogwo otwa omukyalo ono agenda abaana baffe bameka? Basatu, be bantu bana bonna tubafiirwe. Gweoli ogwo ogenda ofuna omulala. Lwana omukyala akomewo, fukamira aleme ku lutadda n'abaana baffe basigale eno. Era be oba osanga nti anti kakati taata yali yakyusa mami, bwe bayawukana mami n'agenda naffe, ffe twakulira wa mami ne tusoma eddiini yaani ya mami. Amaze okuwa sitole gye nvuddewo yenna amuzinzeeko awo. Ssebo mukulu omukyala afaanagana bw'atyo tebamala gamuta. Tulinayo abaana ffe basatu bana agenda batwala. Eyo kesi nagisanze juzi twaddeko Johannesburg yennyini bwetyo. Mukazi ayagala genda namukyusa naye mu bye nasoose okulaba ayagala kusooka kuva mu ddiini. Alina abaana bange. Ne mugamba nti kati lwana mukyala aleme kugenda kubanga agenda twala abaana. Emikisa mitono nnyo omukyala okugenda n'akulekera abaana be. Bakumugugu. Ate erijazze teri la ilaha illallah. Oba wali oyagala bannaddiini mu madarasa baalimu. Gwe n'ova mu ddalasa n'ogenda mu bifo ebirala gye walonda abakulabikidde obulungi. Kati nywera. Ebyo simanyi omukyala nze namukyusa tebamuta. Isooka agenda ku lutadde. Gwe kennyini gw'omulaze ekitangaala ate oyagala mutaddeyo mu kizikiza. Ekyo ng'okitadde ku mabbali tulinayo abaana. Ebintu by'okuwasa twalowooza nti puroguramu ya ddakiika zino 7 mu bedroom ezo 7 ku 10 ekiwomereza ekyo. Nedda long term program. Olina omukyala gw'oyagala okuwasa lowooza ne ku baana. So si ggwe kwefaako eddakiika ezo 7, eddakiika 15. Lowooza ne ku baana bo ti Allah baba nzijuludde. Oba bwe tuba twawukanye nga Allah aleese embeera ne twawukana, abaana bw'agenda nabo banayiga essala. Waliwo n'abagamba nti tujja kujjula mmere nga temunnasala dhuhuri gyali eri. Waliwo n'abagamba musomeddwayo okwebaka. Ffe twefaako ffeka ddakiika 10. Oli omukyala mubalagavu alina figa nze sinza kumuleka. Mubalagavu alina figa ebyo bigasa mu ddakiika ntono bwe ziti. Mu ssaawa 24 tebinza kugasa ssaawa ewera nti ssaawa nnamba eri awo. Fuzi ng'onywa enjaga n'amayirungi. Budakiika butono nnyo bwe buti ne butufuula okuba nga tulaba wano. Abaana baffe tubafengako nnyo naddala mu nsi zino ezaffe. Omukyala gw'omukyusizza ate oyagala kumuta. Wabula ekisingako obulungi teryaggana kukola ddawa ku mukyala n'omukyusa naye tomulaga bya laavu nga tanaakola tegeera la ilaha illallah kubanga ajja kujja eno lwa laavu. Ate laavu teyina budde bwewangaala. Kasita bamala obbawoowa ebyomuddako okukola bikendeeza laavu. Bw'olaba nga owooyo omukyala manya ebigenda okuddako awo byonna bikwata ku laavu kwe bitoola. Mutegendeza mu wiiki egi tewaba. Abagezezaako myezi 3-4 ng'eweddewo. Ekiddako kiki kisa. Nagga nti omusajja talina mpisa kankume ku mpisa naye Allah yakola ebintu by'omukwano. Ebiddako kukuuma mpisa nti eri ku bukuba naagamba omusajja talina mpisa kwe tuwangaalira okwo banaagaba batya. Kisa kukuuma mpisa tebaga nti ate omusajja mu mpisa. Yo terina mu budde bwewangaalira liringa kimuli. Tekirina budde bungi nnyo. Kijja n'ekigira ne kirabika bulungi nnyo bwe kiti n'enjuki ne zijja beki. Toyinza kudda nti oluvannyuma lw'emyezi 4 nti era kikyo kikyali awo nga kikolawo ki. Kiba kyavaamu dde ebirala ne kikala ne ye laavu. Kati ate kwe tubawasiza yabadde Maguleeti kati twamutumye Amina. Njagala nnyo nnyo nange mwagala nnyo. Olumala obbawoowa bye muddako okukola bitola ku mukwano. Oluusi ogenza otuuka bw'oti mukyala alimu akasuususu oba gw'okalimu ne gusalika. Ogenza ogira bw'oti ne bw'oti nga teweetegereza kitundu ekimu ku bigere omwo ne gusalika. Ogenza ogira bw'oti bwekana kukola ki? Gusalika. Okakana nga tukyalina kantu. Ekibuzo ekisembayo. Abantu balowooza nti okugatta Oluganda giba mikolo. Abantu abasinga bamanyi okugatta Oluganda kiri mikolo. Mu mikolo egyo egya haramu egya shiriki
ogatta oluganda tekuli eyo. Allah tabaraka wa taala atulagira kiragiro, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala wayakhshawna Qur'ani zalezewa mu surati Ra'd, walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Allah naba abayunga, Allah byatulagira okuyunga lwe luganda. Okuyunga oluganda kirimu kuba nti oddukirira muno okusookera ddala mu buzibu, okgenda okumukyalira ati wali mukolo gwonna, nova wano nti ngenda Kasese, waliyo brother wange yagenda eyo kusika chapati, notukayo ngaasula mu karuumu kamu kambaawo nosula omwo, oba ogasse ebintu bingi nnyo. So si mukolo gw'okumanyagana nga mulimu n'edduwa eryantonde, kakati ate nankani mulimu n'enkundi, mulimu n'okwabya olumbe n'okuteekako abasika. Oluganda odduyunga luli mu bintu bingi, so si mikolo hatta n'egya shiriki, n'okumanya nti munnange tayimiridde bulungi mu byenfuna, mobile money ono kamusuulireyo akantu. Era nabbi bwe yali ayogera ku luganda silatu rahimi sallallahu alaihi wasallama eyitira nnyo mu kusaddaaka, naddala abantu abawa zaka, abagaba saddaaka, agamba nti oluganda oba okoze birthdays silan wa sadaqa, oba okwadde saddaaka n'okuyunga oluganda okolezi. Ffe oluganda tuluyungira mu mikolo. Okuyunga oluganda mu mikolo si kibi, egya halal, naye bannyinaffe basisita baffe yafumbirwa eyo omusajja amutigomya tolinyangayo. Ate nga bo muffe okukyala obukyazi mukoddomi we n'akimanya nti ojja waawo yeddako, kubanga muffe mulimu abatiibwa. Mukoddomi ono yabadde wano tiwangi, empinga zikendera ne taekwondo, naye twabaliko eyo, sina budde. Naye kirala essola ze si nnungi ne hijaabu eyo nogwo musaayi gwo. Ate nno mu kuyunga oluganda teyayogera ku bya ddiini. Bwe yali ayogera ku by'okuyunga oluganda teyakona ku bya nzikiriza. Guli musaayi. Ekituufu kiri nti basisita baffe bagumbye mu mali eyo gye bali, tetulinnyayo. Muffe wano waliwo abasajja ng'okukyala obukyazi mu maka kikola impact, naye tetulinnyayo. Bwe tumala tuli ku nkola ya salafu salihin, enkola y'abatusooka balongoofu. Okuyunga oluganda tekuli mu mikolo gya haramu, wabula kulimu ebyo obusiraamu bwe bitulagira. Muzimu ku safari ezirimu empere ezitagambika, wadde tulaba nti akasente tulina n'okanyiganyiga ogende Kasese okulaba muganda wo, empere eziri mu nsufu, empere eziri omwo bagenda kulaba bisolo. Bakiri agendamu okulaba ensolo, alabe goonya, alabe elefanti. Kati omusajja omukulu elefanti bw'ogitunulako by'abaana bato, abaana bato be basinga okwetaaga ennyo ebyo. Omusajja omukulu nsondage elefanti nkole ki nti kati yiiyo nti alhamdulillah. Then bwe tutuuka okugenda okulaba ab'eŋŋanda sente tewali, okugenda mu kulaba agasolo ezo zibaawo. Ate nno sebo ogenda mu gasolo biri expensive. Ebintu by'ogenda okulambula agasolo ebyo biri expensive bitagambika. Obwoteri buli wasubisubi ate wasene nnyingi, musula n'eminya n'ebikere nabiki, ate mubasasudde emitwalo 3. Ebikere biri wano, gino minya gino. Olite okuyunga oluganda kutandikira mu ebyo nabbi byatugamba sallallahu alaihi wasallama. Tukyale muganda wo naddala Allah basitudde mu byenfuna, munno kijja muzzaamu amaanyi ng'otudde mu kayumba kaako akabi aka ruumu egi, ye bedroom, ye sitting, ye fumbiro, sigiri yammwe eri awo n'otuula omwo ne weebaka. Akinyumya nako tinnamwewuunya, nali manyiwa malala, yani yajja ne tusula naye mu kaduumu kankali. Alhamdulillah. Okuyunga oluganda si sente nnyingi mutima, si sente. Ogula kagaati ka 3,000 ng'ogenda olabya munno n'akacupa ka soda amunyumya ne muganda wo. Allah bakusobozesa n'osula, kkiriza ensiri zikulumeko, ate mwe mugamba olumu teruvunza nnyama.
naye tugaa ensiri zijja kunnuma, malaria. Naye empeera z'ofunaawo nekyoba oyunze. Ffe tulinda mikolo, abasinga tufa nnyo ku mikolo ate egisinga nga mizibuzibu nga jawukana n'enjigiriza y'obusiraamu. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka fi'la al-khairat wa taraka al-munkarat wa hubba al-masakin wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalun yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqna at-tawba qabla al-maut warzuqna ash-shahada 'inda al-maut warzuqna al-jannata wa mulkan kabira ba'da al-maut. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.